Embere ekibuga today sijja kujjawo torchlight ndowooza tuyitiriza nnyo omutindo gw'ekibogwe. Bannaffe bali bagoyeza bawambye beddiza buli kimu ne businesses nazo baziyingiddemu naye ate naffe abateesa mu kanso omutindo gwa kibogwe tulaba bulabi ntalo butalutalo omutali n'oziraba emakindye n'oziraba erubaga n'oziraba nakawa n'oziraba mu kesisi mwennyini. Meya alwanagana n'abakansala alwanagana n'abadeputy be alwanagana n'abantu be yalonda meya ku buli mutendera gwonna onogenda Makindye onogenda Lubaga onogenda Nakawa onogenda Kampala Central sinawulira nayo osanga yera entalo kwegamba onogenda mu kanso yennyini enkulu twalabye wano jjo speaker anenya Lord Mayor anenya omutindo bannange gusse nnyo naye ng'ateera ekyo kijja nti oli awamba institution atuuka ne mu kiseera ekibakoonaganya liba ne bagamba nti bibiina bye bikoonagana ne weewuunye bakansala bafuna n'omusaala okuba nti bakoonagana okutuuka bwe speaker ofuna omusaala gwo Lord Mayor afuna deputy aba executive members bafuna kiki ekibakoonaganya kiki ekibagaana okukaanya ate mugende muteeke pressure ku batekinico bano be bagobye singa baali bano bakwataganye bulungi ne bakwatagana bonna okuva ku divisions okujja ku KCCA level ku kanso ya KCCA singa era baateeka dda pressure kwabo batekinico be batulondera Museveni baatulondera ne kwabo baminister baatuteerawo ate nga nabo era nabo ogenda okutunulanga nabo enzanya enkola gye bakolamu ya kibogwe era nabano kumpi yebagobeza so nga abamu bajja balina ne PhD ne degrees bwandisobodde okubeera nti bakola omulimu ng'abantu abalina obusobozi. So eggwanga lino lyetaaga total overhaul era kati ekifumba mutuku wano Namirembe ku lusozi wano Namirembe kyekintu ky'oyinza okubaamu n'essuubi kigenda kuleeta panacea eddagala sekawonyeza erya okulaba nti ebyekibuga ky'eggwanga oba ebibuga by'eggwanga bitambula bulungi. Bandabye n'ab'e Masaka bazze nabo nga bacomplaininga Masaka atandise okubeera nga naye taddukanyizibwa bulungi ab'eggulu nabo bacomplaininga n'abawala ekigenda wano maaso kyejjo tuyamba kyejja notuyamba okulaba nti eddoboozi ly'abantu nga lisazeewo nti kino kyekino liwulirizibwa ate nga lya mutindo kwegamba kyempita okulonda okuteereza mu byokulonda okuteereza mu mateeka agafuga eggwanga lino n'okuteereza mu policies ezitutwala mu maaso n'emmwanyi n'ebirala byonna bijja kugendera kubanga bw'okola obukulembeze obulungi oyitimuka naye obukulembeze bwe buggwekerera ne buba bwa kibogwe nga temumanyi kyakukola ensi era eggwekerera. So yenjawulo eriwo era ffe ye path gye tukutte. Erinnya Nalubyayiza Zahara ndi kansala omukyala akiika ku lukiiko lw'ekibuga Masaka. Olunaku lwaleero tutudde ku lukiiko lwaffe olusoose ng'abakyala abali mu kisinde ekimu ekirwanirira obwetwaze bw'eggwanga Uganda kuba ffenna tukimanyi tukyali mu buwambe ate obw'abanaku abaddugavu. Olunaku lwaleero tufunye ebirowoozo bingi okuva mu bakyala ab'enjawulo okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era ne tugabana ebirowoozo wamu ne tulonderako n'olutalo oba olukiiko olw'akaseera olw'abakyala. Kituwadde essanyu era kituwadde essuubi. Tubadde bangi ate nga tulina abakyala bangi okutwegattako. Kubimu ku bye tukkaanyizzaako nti abakyala tuli bannakazadde b'eggwanga lino era ebirungi byonna eggwanga bye lirina n'ebizibu byonna bizibu bye tuvunaanyizibwako obutereevu ng'abakyala. Olw'ensonga ffe tuzaala abantu abaleeta ebizibu ate oba oli awo tuli bangi nnyo mu nnamba okusobola okuteekawo enkyukakyuka ebyonna abakyala. Tukimanyi bulungi nti byonna ebigenda obubi mu ggwanga ng'ebyenfuna byonna abakyala tubivunaanyizibwako olw'ensonga nti ebiseera ebingi ffe tulabirira amaka ffe tulabirira n'ebitundu ebirala abakyala tukwatibwako obutereevu. Tuvudde wano nga twekubirizza okukola olugambo olugasa mu byobufuzi oba mu bukulembeze oba oli awo tugabane ne bakyala bannaffe ba John Board tulwanirire eggwanga lyaffe okudda